waliyo abantu bagamba mbu bakuba oluseke naye abamu baana mu kukuba oluseke naye ate Wakibenda ekyokukuba oluseke yakitaddemu standard neera ekintu alabika ng'akimanyi bulungi nnyo. Wakibenda olunaku olwaleero asisinkanye Speaker of Parliament Anita Among neera nga ono amusisinkanye mu ngeri y'okubeera nti Speaker ono amusiima olw'okubeera nti ne Wakibenda essomero lye lya Gold High School balita Golden High School, Gold High School. Okubeera mbu ne dormitory z'abaana ab'obuwala yazituuma erinnya lya Anita Among. So olunaku olwaleero Anita Among n'akola ki? N'amuyita amusiime weebale kubeera nga you can recognize abantu ab'amaanyi ab'ebitiibwa bakoledde Uganda ebirungi nga nze. Neera mu kubeera nga amuyisa okubeera nga amusiima laba Speaker of Parliament Anita Among wasiimye n'agamba omanyi Wakibenda ku ekyo kye wakola ku dormitory z'abalenzi ngenda teekako ettaffaali eddene osobola okubeera nga nazo ozimaliriza. Olwo oluseke lwe bayita standard, oluseke oluliko preti, oluseke nga lusomerere. Kwegamba okola ekintu n'osiima omuntu naye sigenda mpaayo kwegamba olinga ng'asabiriza nedda. Funa kyokola n'omuli gw'ogenza okubeera ng'osaba obuyambi labe kuwa waasinziira okubeera nga akuwa obuyambi obwo. Golden High School Wakibenda yasalawo okubeera nga venturinga mu business y'okubeera nga akola ki akola essomero oba erya ya education and sports business ya education and sports okubeera nga ye agiteeka ssente ze mu byenjigiriza era bw'atyo n'azimba essomero ne mu kubeera nga lirwaninga abayizi alinawo neera yeeyongera okukubiriza abantu abalala okubeera nga mwesigisa Wakibenda n'abaana bammwe ajja sobola nnyo okubeera nga abasomesa. Ebisolo by'abaana ab'obuwala byaggwa kati akwasaganye ku by'abaana ab'obulenzi naye bisobola okubeera nga biggwa. Ate ne Speaker of Parliament wabeera avuddeyo n'agamba manyi Wakibenda kuba byonna by'okoze kankukwasizeeko nsuubira ekintu kirungi okubeera nga tusapootinga. Abantu bangi abavuddeyo okubeera nga basapootinga Wakibenda mu ngeri emu oba endala. Kyemmanyi n'abayimbi banne bajja sobola omukoppako nabo batandike business ez'enjawulo besides music. Wakibenda tukusiima olw'ebyo byokola. Ino Kasama X Media kikoze kankusayambye subscribing onigene ku notification